Kyali mwana muto sinja kugamba ng'owezezza emyaka 2. Nagiwezezza. Era nkitegedde. Kuba byonna babyogedde. Mbu nze nange sibimanyi kyempulidde mbu she was raped. Kyempulidde she was just raped. Yali mukozi like mu maka agali gabeeramu taata. She was just raped. Kyempulidde. Yali mukozi as a housemaid mu maka ga taata. Taata wo gye yali abeera weewaabwe oba ne taata wo yali akola taata yali abeera wa musika wa mami we kyeyakalira baba waabwe naye n'enkwatagana tewali kubeera oyo omukyala abantwalayo kulumu yambogolera nga mufulumye ekisirani kyammwe mu maka gange yambogolera lwali lumu namusisinkana naye siribeerabye so kyempulidde mbu she was just raped kuba ennaku ezaddako ze zaali nzibu ennyo obulumi bwalinga bungi sula teweebase olootanga omuntu abantu oba wafudde kumbe oli okyali mulamu bandi awo mpezezaawo ekisinga nga 3 oba 4 ku mwezi awo abankoonanga bazze ne bantwala mu theatre okuvaayo abasawo ne baŋŋamba nina ebigere byo onaatusonyiwa ofuuse mulema ebigere byo paka na leero paka obulamu bwonna obujja mu maaso tusobodde bigattagatta babifootodde nnyo tetulabye nti oba kano kabadde kagere oba luno lubadde lwala tewakituna kye baŋŋamba lumu mba ndi awo na mu nju ngenda owulira jjajja amugamba bwe tufuna ssente za kooti oyo Sandra tetumwa yadde 11 Sandra alina ssente ze tetumwa yadde 11 ekintu kyannuma nenzijukiramu luli nga bankako okujja ezzana neŋŋamba ke kano akaali akakodyo sayina boogerero n'atandikirawo nti bagala musawo ne mwegayirira oli obeeraawo ng'oyita musawo bambi musawo nfa musawo tafaayo naye yeetaaga ssente okutwala mu theatre okuyamba oddewo ng'oli mulamu ziweze 3 tebannankwatako omusayi guli awo gunzigwamu ntunula ebiveera labisomolako bijjudde bayiwayo bayongerako birala paka mukama we yayamba ssente ne ziwera amazima amatuufu maama yaŋŋamba kuba essaawa eyo nali Maziga naŋŋamba taatawo mugambye naŋŋamba talina yadde ekikulu naŋŋamba ffe totuwa magezi go oba tojje tolina buyambi bwogenda funa eno nampemula ebigambo bingi byesobola ayita mu kamera taata n'akuwemula era okuvaako olwo namuggyako nga newakuba essimu yange sigikwata alina mikwano gye egiri e Dubai omukyalo oyo gwe sijja kwogera linnya bandi awo ampeerezza message musawo ne mwegayirira oli obeeraawo ng'oyita musawo bambi musawo nfa musawo tafaayo naye yeetaaga ssente okutwala mu theatre okuyamba oddewo ng'oli mulamu ziweze 3 tebannankwatako omusayi guli awo gunzigwamu ntunula ebiveera labisomolako bijjudde bayiwayo bayongerako birala paka mukama we yayamba ssente ne ziwera amazima amatuufu maama yaŋŋamba kuba essaawa eyo nali Maziga naŋŋamba taatawo mugambye naŋŋamba talina yadde ekikulu ze ssente baayawukana kuva buto sirabangako nga bakwatagana
balina ntalo zaabwe nga bazadde naye nze kuva buto nakati okumbuuza nti balavu ya taata eryeta nanyi kimu just busungu bwe biki ebina sibimanyi byalavu za taata kati nangaamu naye Sandra gumagumikirizamu sente zigenda wera zinaatera kuba ewaka bagenda kumenya seefu yange baweereze sente naye taatawo konze taata tumuyogeddeeko naye taatawo mugambye agambye talina yadde 11 nagamba muviire ne maaso ensirika yaliwo emulago yajja emulago n'agamba mbu nti bule mbijjukira abinkaaga yadda terinawezera mwaka so n'agamba talina yadde 10 ambulensi yagisasudde endeese paka emulago tugenda obuwuliriza nga mukwano gwange oli eyatuyambako n'oli mukwano gwange omulala okufuna ennyumba agamba nze yasasudde ambulensi kuba ninaye kennyini yagijjiramu paka mulago nedda ono yatuyambako okufuna ennyumba bamuyita Isma tugenda omubuuza kuba mama yamukubira amusaba n'amugamba ekituufu maama ninayo 16,000 ssaawa zino gye ngenda osobola kuba n'ambulensi emuleese nze agisasudde koyeyita awo ntereddemu kuba nange naddamu nenkimubuuza Isima n'abinnyonnyola n'angamba ambulensi nze yagisasula nze kennyini ne bansiimuuza n'omusaayi ambulensi nze yagisiimula yonna ate taatawo yagisasulirawa ensirika kuba ye kennyini namulaba yatuula twava naye ku ddwaliro emukono najja paka Kampala era olwamalayo nemuzzaayo kuba yali alina okukola naye yali akola kiro ayokya bunyama naddayo mukama n'ayamba sente ne ziwera ne bantwala mu theatre okuvaayo abasawo ne baŋŋamba nina ebigere byo onaatusonyiwa ofuuse mulema ebigere byo paka naleero paka obulamu bwonna obujja mu maaso tusobodde bigatagatta babifootodde nnyo tetulabye nti oba kano kabadde kagere oba luno lubadde lwala tewali kye tubadde tutegeera era tubitemyeko ffe tubijasiti tubishepinze emmotoka nga we yabisaze just kusevinga bulamu naye nga sibwe obulamu buba tebukomyawo bweyongerayo ennaku ezaddako ze zaali enzibu ennyo obulumi bwalinga bungi sula teweebase olwotanga omuntu abantu oba wafudde kumbe oli okyali mulamu mba ndi awo mpezezza wiikisi nga 3 oba 4 ku mwezi awo abankoonanga bazze mu ddwaliro omulwadde tabula waali nga bazze bajjanga bapasita nga Sandra olyota ndi ku kitaba nsanga ndi ku cupa z'amusaayi konze gye ndi muli mutya nze nali mbajjukira abo baali balooza sibajjukira ffe tulina kyaki emu gye tuvuddemu emukono tuzze kukulabako twawulidde nti wafunye akabenje konze kyaki kijje simanyi kuba kyaki gye nsabiramu ngimanyi kyaki kijje muviiriddemu ne baŋŋamba waliwo kyaki tobuuza nnyo naye kyoba omanya tuvudde mu kyaki kumbe nze omusajja eyanvuga okuntwala mu mmotoka oyo yali asika emmotoka nze namulabyeko dda bajja abantu baali 5 oba 6 nensirika nze saabalaga nti mbategedde bajja n'oli omulenzi eyantaasa okunsitulawo okunyambusa ku kkubo naye waali kyebava baŋŋamba nga walaba n'akabenje konze nalaba nako kyebava bagamba naye
nasirika manya byakabenje bitambula nasirika ne bagamba nalabye nako kyebava bagamba tubadde tusaba kwogerako ne maama ebweru konze wuuyo tewali buzibu maama ne bafuluma naye tewababuuza nti saababuuza baba bafulumawe batyo omukyava agamba munne omulwadde tetumusabidde ojira osabirawo omulwadde kyeva ngamba ye mulokole kigwe bajjukiza nti olina osabira omulwadde kyenva ngamba oyo omulenzi omanyi nti oyo omwami alabika oyo omwami mujjukira omulako oyo nafuna akabenje ko ye beba bakukona befudde nga abakolaki teyakyogererawo oyo yali yakolaki ye yali ne mugamba bankwatireko vidiyo kuba taata yaŋŋambye abajja bonna nga sibategeera nkoleki bakwate vidiyo naye abo sibategedde nankwata essimu n'abakwata vidiyo era ne bavaawo mu ddwaliro nga babadde mami 2 bagenda ova mu ddwaliro nga ffenna tulyoka tugamba maama nti omanyi kyekaabo bwe baakona kono omuvubuka nze nabalaba iboyo kennyini ko maama lwaki temuŋŋambye 2 gyali tegiyingiza na mwana theatre lwaki mwe temuŋŋambye nga bakyali wanene ko nze nange mbadde sikola kimbadde seekakasa oba ki oba bebbo naye naagambyeyo abadde abajjukira we babakubira ne bayomba ne bavuma maama ko maama omwana wange kuba baamala ne bakuba ne maama ebifaananyi maama n'ababuuza ebifaananyi byange mubadde mubitwalawa nti ffe tubadde tukuba bifaananyi tubadde tukuba bigere ko maama by'omwana wange mwabitwala mwagala twala na byange buno obusente bwe mumpadde bwali butayingiza na mwana theatre muze mwefuula bapasita muli bapasita baawa kumbe eno taata yali yaloopadde omusango nga gulinga ogugenda gukolaki gubasinga nga babagambye bajje olwajja mu ddwaliro nga aganye okusasula ambulance n'agenda ku poliisi n'aloopa omusango ogw'okuba nti bakonya teyagaana naye ffe yatugamba ye yakutalinawo ssente mbe yasasudde ki ambulance after all naŋŋamba omusango agenda kukolaki genda aguloope yali already amaze okukikugambako nti omusango agenda aguloopa nali ndi awo mu ddwaliro najja naŋŋamba omusango ngenzeeyo emukono nenguloopa ku poliisi era waliwo omusirikale agenda kujja akugyeko obujulizi konze tewali buzibu era nali ndi awo kuba bamala ne bantwala mu trauma ward banzija wano ku casualty ne banyambusa eri mulago ku trauma ward mu Magumba era nali ndi awo olumu ng'omusawa omusirikale azze n'aŋŋamba munnyonnyola engeri akabenje gye kabeerawo ne munnyonnyola kitegeeza nti investigations ziri genda mu maaso kati nga tukola ki tutuuka okugenda ekiruddu emulago baŋŋambye nveeyo bampa rifaro entwala ekiruddu balina okunsalako akanyama ku kisambi babikke ku bigere ne tugenda ekiruddu era olwatuuka akanyama ne bakasalako process nayo kyeta eyo nali nfiiriddeyo mukama naye yazza bibye kuba okusalako akanyama kiruma nnyo oba owulira eri ku magulu gye bakatadde wawona naye we bakajje we waba wasinga obulumi asikyasobola kutuula bwe nti ng'omutwe guba gunnuma nga sikyasobola kuwulira nti oba sikyasobola kuwulira nti oba omusulo gunnuma actually ne gundi akaako kawe kaali kagenda kulabikamu just because of that nga n'okuba nti oba neesitula ntuule bampulira omubiri guzitowa nnyo it was like for a full week abasawo baŋŋamba yimuka ofuke magambo olubuto olunnuma ekikuluma kyoba osobola okukiwulira naye nga tosobola kugamba nti oba musulo gunnuma oba kino kinnuma paka bwe banteekamu obupiira ne kiwona naye ng'eyo yo yali enzitidde eddala ey'akanyama olwamala wayitawo ebbanga ne batusiibula era ekiruddu mu kunsiibula ekiruddu taata nga ŋŋamba mu buto
wasalawo genda ne maama wo ndowooza olabye byofunye ng'oli ne maama wo saawa zino salawo watuufu w'oba olaga komawe ne wajjajjaawo oba ogenda kyenategeerako wenakulira awo yali mukyala mukuza tetumulinaako luganda naye nga taata wange muyita jjajja nze yakula nga muyita jjajja kyenawulira tebeerinaako yadde oluganda taata we yakula muyita maama omukyala yaŋŋamba nze jjajja teyaŋŋamba munaye nalaba nga bazadde be balwana onakukasuse n'omukonzi omwana gwe mubonyaabonya lwaki temumumpa wano eno kwe kukola ki kwe kumpaayo wa jjajja nalina emyaka yonna kuba nzijukira abantu alawo ntegeera kyava ŋŋamba wasalawo mu buto genda ne maama wo kuba navaayo awe wa jjajja I was 13 ndaweza nga 15 bino byonna bigambira kiruddu mu ddwaliro kuba ne maama ebyo byokulopa ku poliisi byonna yali tabimanyi tebakwatagana nawe baali mu ddwaliro tebakwatagana era lumu waliwo tata we yali ayagala okubirayo maama mu ddwaliro sirabangawo nkwatagana yaabwe kuba ne mu buto nga maama wajja wali ewajjajja okundaba nga taata oba ani agamba taata nti oba maama azze oba jjajja ye yagamba nga taata olujja awo batandika kwekuba nga muto simanyi ekyo kyo nange paka na leero kyenneebuuza simanyi kyebeekola naye entalo zaabwe nze ng'omwana tekwatako taata akugamba nti wagenda ewanyuko kati nsalewo ndi myaka 2 kati ntegeera nsalewo awangasa oba njagalira kugenda na maama nga ngenda taninaako buzibu nze maama yabaddewo mu buli kimu maama yabadde asula wano ku sementi okuva January guno omwezi gw'okutaano bali tusiibula gwali gugenda mu gwamukaaga naŋŋamba ebyo byonna nze byogera tebinkwatako wabula nkugambye salawo ekikola ki tuula ng'omuntu ategeera olabe wakuyisaawo emugambe wa jjajjawo ŋŋamba okuntwala jjajja akaddiye ate gwe tobeerawo obuyambi kati bwe neetaaga bwe bw'amaanyi jjajja akaddiye koye bw'onaasalawo ojja kuŋŋamba n'afuluma n'agenda maama ne mbimugamba n'anyiiga n'agamba gwe amanyi salawo ebikuyisaawo biki ko nze ŋŋenda naawe yonna gy'olaga era we baatusiibula neŋŋenda ne maama kweka okuba nti ebigere okuba nti nali sinawonera ddala naye mu ddwaliro balaba nti otuuseeko mu situation ennungi bakusiibula baali bakaateekako akanyama tekannawona tekannakwata ne wano ku kisambi bakajje tewannawona wali wayiseewo wiiki kasita kakwata we bakatadde baba bakusiibula oddayo for check up ne tuddayo ne maama nenvaayo mu ddwaliro ne maama tandika obeera ne maama ewaka oluusi talina transport ne mubinyigisa amazzi n'omunnyo transportation eva eno okudda ekiruddu nga taata we yafunamuko obuzibu okubeera nti gwe wagenda wa maama wo tewagenda we bwaliwo era ngenda bugamba obwatuukaawo bwaliwo kyenva mbeera ne maama mukama n'atuyamba okuddayo mu ddwaliro for check up ne bagamba amagulu gakazi tugalabiridde bulungi naye nga baali batugambye kuddangayo buli lwakuna transport engeri gye sitambula baba balina kuleeta motoka ne bansitula okuntuuzaamu okusobola okugenda mu ddwaliro buli genda kiruddu mitwalo 10-15 gigwawo maama buli kaseera batagirina oluusi n'ekyokulya ewaka kibabula bano bonna bolabye bato bange theya 5 yabaleka mu nnyumba nga tebayi gwe babeera nabo maama kyewatata banzaalayo naye abaana bonna yabaleka omukulu alina 13 oyo akukimye ku kkuba
asembayo wa myaka 2 yabaleka mu nnyumba kuva January. Yabaleka mu nnyumba neighbor ye yafaayo ng'abalabira mu buli kimu. Bandi awo nti ndi waka amagulu gaterera gawona gakaze. Ngamba ndi awo nga taata nkubira. Ngamba walemere wa maama wo wagana okujja Zana. Tewali buyambi bwe tugenda kuwanga oli eyo. Oyina weetaaga amagulu agaddamu ttambula. Agenda ogakugulira ali eno. Omuzungu era bagagula. Yali avudde mu church. Ayina mikwano gye gyamuconnectinga kukoyo omuzungu. Emikwano gye gyagisabiramu eyo church. N'akola ki? N'aŋŋamba omuntu ayagala okugulira amagulu ali eno. Awo ebisaabala wooli wala nnyo. Zana. N'aŋŋamba awo wooli wala nnyo omuntu ayagala okuya. Zana n'ebusaabala distance n'andaba bode ebeera bode eyinza natwalirawo ndowooza 3,000. N'aŋŋamba okuva n'eyo wala teri agenda kunoonya eyo. Ko nze naye omuntu anaakuyamba newobeerawo aba asobola okunoonya. N'aŋŋamba ffe totuwa magezi go oba tojje tolina buyambi bw'ogenda funa eno. Nampemula ebigambo bingi byesobola ayita mu kamera. Taata. N'akuwemula. Era okuvaako olwo namuggyako nga ne waakuba essimu yange sigikwata. Alina mikwano gye egiri e Dubai. Omukyala oyo gwe sijja kwogera linnya mba ndi awo ampeerezza message. Actually omukyala ye yamuconnectinga ne bana aba church. Kuba nali mu ddwaliro we baamundeetera ku ssimu. Nti ono mukwano gwange naye we bakubuuza gamba oyo ye maama wo. Konze yi maama wange ate lwaki baba bamukweka. Nsirika. Kyenva mbagamba ate we bambuuza ono ali ki? Ali ku kitanda ndabirira mbagambe ki? Tinaawe oyiiya aba mwana omugezigezi obagamba ono just muyambi wange. Nsirika. Ono abeere ono awe Dubai abakyaki we bambuuza ngambe ye maama wange. Nsirika. Kati oyo eyali maama wange e Dubai mba ndi awo nga naye aweereza message. Sandra waganya ogenda Zana. Konze jajja oyo omukyala omukuze yankuza. Sandra waganya ogenda Zana. Konze saagaanye. Omukyala we Dubai Zana amanyi ati oba maama wo wakuba. Simanyi. Kyenva mugamba right now I'm confused. Ebiva Zana nze nange ndi muntu sinawuna na bulungi. Mulinga abannumya omutwe. Ekiva Zana birala. Taata ngamba birala. Omuzadde yakeera n'ozaala ddala ng'oli musajja ow'emulotya omwana wo. Ebigambo ebinene weebityo byabadde alina okumpemula lwakuba ng'anyi ogenda Zana. Ngamba taata wo mumanyi mukambwe biki. Ne mugamba lwaki munemerako nnyo ogenda Zana. Nze nganze history waayo sandyetaaze muddamu. Zana kye naggambye tebanzikiriza kuba nti nkwatagana ne maama. Buli lwe yajjanga bamukuba. Bamukubira ddala bubi nnyo. Maama nga ndaba nalabanga. Emigo. Yes, namusamba namukuba namukola nga ndaba kuva buto ogutawe gumu ekitalebire ekitali esatu. Era awo ne we yajja nga ali buto yamusamba aliwo enkuze baali bakatikkula n'agoye waggulu ku nku. Nze nga nsigala nkalaba kuba nali muto sirina binkola ki bye nandiyogedde. Naye nga buli lwajja Zana alina okukubibwa. Hisitole waayo nga yo nze nga tansanyusa ng'omwana. Nembaga nze Zana sijja kale saabalaganga nti oba saagalayo. Wabula bagamba jjajja mukadde takyalina ngeri gy'akola ki gy'annyambamu kuba nze nina ekyange kyannumanga. Ne baŋŋamba ggwe gendayo ne ŋŋamba oyo omukyala.
ne ngamba oyo omukyala taata akuza nkuba si ye muntu akubako nti kugunjula mwana n'alekaawo akukuba n'akulekako omusaayi nga gutonnya akukubira ddala bubi nnyo n'alaba nti otuuse ewabi waali wenna kusalawo okujja ezzana waali ddamu n'ankubamu embeera gye ndimu ko omukyala ebyo bya buto ebyo tebiriddamu kati nawe embeera gy'olimu akukuba akwagaza ki nembagamba nze ebiveeyo ewammwe binkonfuse nga oyogera kirala tata ayogera kirala jjajja ayogera kirala nze gwe mugamba sirina bigere sobola tambula simanyi kuba tebamundagangako simumanyi namutegeera naawe mu ddwaliro saawa eyo bwe bandeetera nti abeere maama wange simumanyi naŋŋamba talina nawaayinza kukwatirako konza mu confused ebiva eno birala ebiva eri birala nze gwe mugamba sina bigere nti naatambula ngende nkole kye mwagala wano wendi sinze yeevunaanyizibwako banaye newayitayo ebimotoka bingi ate kati engeri gy'oli mu kunnyumiza emboozi y'ebimotoka mpulira linafomu yange mukutya ndikondako kati kyabuti kapusiko katya naye n'emboozi ya Sandra naye ntisuza nnyo nemugamba nze gwe mugamba saawa zino seevunaanyizibwako nina gwe mbeera naye ye maama mulina okwogera ne maama muba mweneetaaga ezzana saa nsonga lwaki taata ankubira nampemula nanvuma bingi nawe kennyini oli wano nkambwalira n'oli ankambwalire sige nayimuka ngende nfuna emmotoka nti ndeeta ezzana maama we nabimugambanga ng'akaaba bukaabi agala bakwagalamu eno mbeera nga tebajja kunya misaayi gye nnakunyanga nga tebaakwatanga ku bigere ebyo nga bivuze buli kimu nze yakikolanga nga tebaakusitulako bamanyi nze omukazi sinna onsinga n'obunene naye nenfuba nkusitule taata we yali akusituddeko lwaki bavaayo saawa zino bajjanga buzikubuuzaako nga bagenda tebamalawo na ddakiika 2 lwaki teyinza kulinaku wano obuvunaanyizibwa lwaki tebaŋŋamba omwana tumwetaaga waneeni wano kwegamba weetwala nze maama sinnakkiriza kugendayo naye nange simanyi kituufu kyakkola eri wavaayo birala naawe oyogera kirala kati nze nkola kinze atatambula kyenva mugamba muyite mu maama wange kuba wano seefuga era wakuba akunyamba kujjayo yalina okupaakinga ebintu kukola buli kimu mu mmotoka oba booda endeeta kuba amagulu gaali gakaze nga nsobola otuula ku booda nebaŋŋamba ffe Sandra tukwesonyiye kati oyo mukyala Sandra kati nze nkwesonyiye kati nkubeereddewo okuva mu ddwaliro buli kimu nkikoze nenkola kiri kwegamba bino birabanga bya kiralu oyagala fiira wa maamawo oyagala fiira wa maamawo mbagamba ngambadde naye sinnafa tigwamanyi kati kola kyoyagala ffe tukutadde banteekako pressure y'amaanyi okuba nti ngenda ezzana nga simanyi kigenderera ki omala n'okitegeera iye maama ne mugamba maama ebigambo byonna byogeddwa n'ekyo twetaaga kwe kuddamu ntambula naawe tekijja kusanyusa nga ndi wano njavula bwavuze okugenda ewantu wenneetaaga ate mu nsi yesu bali baatukola bubi naye okusonyiwa kubaawo osanga ekyo obuzadde kyazze kulimu
Nangamba kyazze nga nze tebayogera nange nze ne muddwayo tebanyega bampitako obuyisi naye nga nze asula naawe awo wansi konze mu nsi muno bw'oba olina kye weetaaga ekirungi you have to sacrifice oguma ne bakwesimulizaako ebisooto nosobola ogenda ewawe ne mugamba mbadde nsaba okkiriza enkole ki ngende ewa taata batulemeddeko nnyo nangamba batukaatyo ogamba nti ogenda fiira wange kwegamba nze agenda okutuga saasobola kutuga wali nga onemeredde mu ddwaliro ngenda kutuga kati konze nedda maama naye tugume bugumi tulabe ekivaayo era we banneetaaga nga bakubira nze essimu ng'emmotoka enkimaawe waka nga ngendezza nga bakola meeting n'oyo omuzungu nga mala nkomawo ew'amaani kyava mugaa tugume tukole kangume ngendeyo ne mugamba mpesika sisita kayekana akinako 13 nanga omwana wange tagendezza ate ogendezza naye sige naye nyayo kigere kyange neki zewatata banzaalayo kati kyava ngamba enze sigenda kulinnya zzana mama kyava ngamba sigenda linnya zzana onze naye mama ate tuteekawo mbeera ate tekikyojja n'okola kinombuuzaako nangamba ezzana wantama nakubwa emirundi egitali gumu naye nasigala nga nzija okulaba kuba nali manyi gwe mwana wange naye ebyezzana byantama sigenda linnya zzana pozi gwewo naaba ofunye amagulu ojja kujja ombuuzeko essimu yo nja kukubiranga naye zzana sijja linnyayo emuva mugaani ne muteekawo embeera nangamba ge mazima amatuufu ne musaba oyo sisita wange nangamba omwana wange tagenda eyo olwamala nakkiriza era we nabakubira essimu ne mbagamba ngenda kujja banziramu kimufuna booda ekuleeti ffe twakugamba dda nga n'emmotoka weezira ezikukima neotweragirako kyenva ntuma sisita wange oyo n'agenda n'afuna booda era we yafuna booda ne tutuulako babiri paka zzana yabeerawo nga weeks 3 sisita wange nga yanyambako mu buli kimu yantwalirayo baketi emanju yanjolezaako oluusi n'agenda ku hoteri ewa jjajja n'amuyambako ku mirimu unfortunately jjajjaawe n'afa yali mulwadde nnyo jjajjaawe omusajja yali mulwadde nnyo n'afa basooka tugamba ali mu ddwaliro naye ayagala laba Sumaila sisita wange n'agenda n'amulaba olwamusiibula yamalawo nga mwezi gumu n'afa nasigala mbeerayo nzekka ewa jjajja nga ebirimu ebisinga mbyeyambako engoye bandeete bansembereza amazzi actually kyenalabidde okugamba oli omukyala w'ebweru bwe twamugambako nti maama we yamugaba omwana wange baliddamu ne bamukubira eyo ega tebasobola mukoonako tugenda teekawo omukozi amuyamba tugenda teekawo omukozi amuyamba wabeerewo n'omusirikale amukuuma tewali agenda mukwatako kitaawe ng'amukwatako ku bati munaye ng'abasembi omukozi gwe baŋŋamba saamulabako omusirikale gwe baayogera saamulabako kambeerawo we bansembereza amazzi ne sabbuuni nsobola okweyereza engoye zange nga nziteekayo bweru jjajja baba tali bize ng'ayanika waba neighbor batali bize nga banyanikirako nga mbeerawo mpola mpola nga n'oyo omuzungu ajja nansisinkanaawo paka we yasasula ebyamagulu byonna ne biyitamu nengafuna kuva embaale olwamaliriza nga ngenda ku training y'ogatambuza nga ngayiga bulungi kati we nali ngayize bulungi ogatambuza mukama kuba abasawo baali baŋŋamba walinayitawo omwaka mulamba naye mukama yanyamba nti tegwawera
nalaba nga kikola bukozi n'entambula nga kituuseewo kati nga ebiseera ebyo ntandise tambula bulungi si nnyo naye nga nsobola otambula ebigere 10 nenfuna booda nengenda we nsobodde okugenda kati ngamba njagala okugenda okusabanga kyaki era ewaka mbe ku Lwokutaano ngenda ku kyaki ne ku Sande kati ku Lwokutaano nali ngenze ku kyaki nenkomawo ewaka ku Lwomukaaga mba ndi awo ku makya nga taata azze kyava agamba nenyimuka yajja ku makya nnyo nayimuka nefukamya nemubuuza kyava asigalawo ng'anyumya ne jjajja mu nju jjajja yali alina byanoonya nga tabiraba yali anoonya ndabirwamu waliwo omulenzi awo waka yali agyasizza konza oyo omulenzi teyakwetondedde nalese wano akola ki ayasizza endabirwamu era nemugamba akole ki yakwetondere kubanza ebyezza naawe mbimanyi namugamba nze munaye sina ntaloozo zange ngenda ziyingiramu kuneekwasa nti ate omwana yanoonya ebintu byaffe nemugamba naddemanya omulenzi yakwetondedde nti endabiramu yange olabika gwe abaleeta muno olwa ttivi ekibiki jjajja nayogera bingi nasirika enju yange nagisanze nzigule ekibiki nemugamba we nabadde ngenda ku kyaki nagiggadde eggulo mpozi omukozi alabika alina byadde akimayo neerabira okuggalawo ko taata yono ng'alazeewa ko nze nabadde ngenze ku kyaki nga siddamu okulaba ku kyaki siddamu mpozi olina kyonnoonyaako ko nze naye taata okusaba si musango nga okusaba si musango kale oba oyagala laba wensabira kuba waliwo kyaki eyanyambangako mu ddwaliro then n'omwavu oyo omuzungu eyagula amagulu zonna sina wenkibalansingamu genda sabirayo ku Sande neŋŋambe neyanyambirako ddala mu ddwaliro mu kyokulya buli kimu yagendangayo ku Lwokutaano then eno omwavu ayangulira amagulu ngendeyo buli Sande kyava ŋŋamba siddamu okulaba ku kyaki mpozi olina kyonnoonyaako ko nze naye taata okusaba si musango bw'oba oyagala manya wensabira tusobola okugenda n'okola ki n'olabawo naŋŋamba ani gwezza mu byekisirusiru byo togezaako nakunyumiza kasasiro nkugaye siddamu okukulabayo oba yalowooza nti oba togenze kusaba oba ogenze kulaba mamiwo simanyi wabula olwamaliriza akyali awo ayogera bingi omuzadde tebamuddamu bingi yasigala ayogera nga nze nsirisa sinaze ebigambo bingi buli wendaba ayomba nnyo sirika busirisi paka wokakkana nenkugamba ekiriwo nasigalawo ng'ayomba nga kati wofuna akabenje wofunireyo obuzibu nemugamba bensaba nabo bamanyi nti sirinawona bulungi era bafaayo okulaba nti ntuuka bulungi ewaka era nvaawo bulungi n'omusumba yennyini mu kyaki oluusi yandeeta omusumba omukyala buli kimu akifaako ne transport yenna ndeeta bw'aba tasobodde kundeeta yabikolako era oba oyagala lumu tugendeyo okole ki obalabe obabuuza oba mbasiriiwo waneeno naŋŋamba tonzizamu oyo kasasirowo n'ayomba bingi nze nenziramu nenneebaka awo mu ntebe nengalamira mu ntebe out of the blue ng'atandika okunkuba out of the blue ng'atandika okukuba ate ng'oli mulwadde yankuba nkubuuza onsirisa ontunuuliranga mu sirusiru kuba kirungi yakwata bisipa yankuba empi nankubagana amaaso oba alaba ebifaananyi ebimu eriiso we lyali nga limyukidde ddala yakubamu ekikonde I spent like 3 weeks nga sikyalaba sikyasobola nafuluma bwe binentumiramu kino kitangaala ng'amaaso yagakubira ddala ebikonde nga akuba musajja munne kugamba oti oli awo ntunuulidde nga musiru nga teweekweka omuntu yenna bw'ajja okwata nga kyosooka okwekera nali neebase nali ngalamiddeera togezaako kubaye ng'akubira ddala ku mutwe nankwata mu bulago nagira bwentu naye sitiru yasigala nkuba olina okulaba ku YouTube safety
ways how you can protect yourself singa omuntu azze okulwanyisa okukwatakinga olina okubeera binango obimanyi? Nankwata mu bulago nanyigira mu ntebe bwati nantuga nga taata ontuga nangamba ffa nga naye onkuba nkukoze eki nga tayogera nankuba ebikonde yali ajje oba manyi bino bibrush ebibaako emiti emiwanvu ebyo nakijjayo nakinkuba jjajja najja nakimujja bankuba jjajja mwali mu nju yadde okuntaasa oluvannyuma yamugamba nga mikisa lekeraawo okkuba omwana oluvannyuma ennyo ng'amaze okunkubisa ekyo ekiti jjajja najja nakimuggyako oluvannyuma ennyo jjajja najja namuggyako ekyo ekiti namugamba omwana mwesonyiwe nga naye taata onkubye nkukoze eki kuva watandise okunkuba nkubuuza ekyo nga tomanyira nja kwongera nga wankuba ebikonde nga buli bw'oyogera oyongera mwongera busungu nankubira ddala bubi nangamba tokyalina bigere naawe oliawo omanyira bantu werabanga ategeere nnyo namugamba mukama kulembere webale kyonna kyokoze naye nange saayagala nali waka ntudde emotoka we yansanga kati okuŋŋamba nti sikyalina magulu simanyi amanyira abantu mukama kulembere nankuba nera nanga ate tomperekeza gagambogo gabi nafuluma n'agenda ne jjajja n'afuluma yali yeekolako nga alina gy'alaga mu mikolo gye n'afuluma n'agenda jjajjaawo ng'akulaba nga bakkuba nga takutaasa ng'ayimiridde buyimirizi ng'atunuulidde firimu nga ki ekigenda mu maaso yali abikwekolako waliwo basatu mwekka waka mu nnyumba omukozi wali maka manene kati eno eringa ennyumba then weweetooloola we bati ku kkubo waliyo wooteeri agamaka gani nga jjajja oyo omukuza so jjajja oyo gwe mutalinaako oluganda yakuza taatawo yakuza nze yamanya bumanya yinze okusinzirayo ku kye yangamba mukwano gwa jjajja gwa taata yali mukwano gwa taata jjajja era nze kye nawuliranga so taatawo yakulira mu maka ga jjajja oyo nedda ye mpulira abalina taatawo walala yatuukayo atya ewooyo omukyala nga wonaaba nono omukyala tolina gy'otwala mwana nogaaka mutwaleko ewa mukwano gwange teyantwalawo kuba nze kyenzijukira oba ne jjajja kennyini kye yaŋŋamba ti nze nalabanga onaakukola bwati onakasuka eno konze omwana gwe mubonyaabonya atalina musango lwaki temumumpa waneno ne mukuza so taatawo yakusanga wa mukyalo oyo we yankubira taatawo ye ng'abeerawa avawuwe najja eno najja namakinga sure oba wavuddewo wagenze ku kyaki oba wooli oba toli ayinza nomala omwezi nga talabiseeko waka yabitegeeranga atya nti kati ogenze mu kyaki endala ate ng'amala n'omwezi nga talabiseeko koolwo we yabuuza okuwenja okubanga nzigula ono yabaddewa jjajja alinayo kyaki gy'asabira jayo adde agenze kwe kutandika olwo olutalo buli omu n'afuluma kata n'agenda gye yali alaze ne jjajja n'agenda nenkubira maama ne munnyonnyola omwo nagenda okuddamu otegeera nga ndi mu ddwaliro ng'owawunze omukozi naŋŋamba ne mugayi wano ate natuuseewo ntya naŋŋamba nakusanze mu nnyumba nga wennossa mangu ng'okankana nempita banneiba n'omu ku mukyala w'omwana wa jjajja nebitukusitula ne tukutwala mu ddwaliro konze neyanziza ne bankuba empiso kabina ne banteeka ne ku drip kwe kuddamu tereera naye nga feesi yonna ezimbye olweggulo ne bansiibula ne nkomawo ewaka nali ndi mu nju omwo neebase ngenda owulira bo emboozi zaabwe baziogerera eri mu ffumbiro tebamanyi nti oluusi mbeera awo kabalaza nga mpulira mba ndi awo ekiro ntudde awo kabalaza njagala funa amazzi kunaaba ngenda owulira jjajja amugamba naye mikisa omanyi omwana abadde omuse koye
ekyo kyennyini kye nabadde njagala ani yabagamye mutwale mu ddwaliro konze enzirayo ngenda omuwulira ali kutambula kujja eno munju enzirayo mu ntebe nenneebaka najja naŋŋamba nnyabo okola ki wano nagambye odde ewammwe dde ewa maama wo nze wano sikyakwetaagawo akuyitidde ki ate nga takwetaaga ate akuyita nzija nesirika nakoolwo natunula neeri waggulu kuba luli just mutunulira luli ng'ayogera kyekyankubye nakyuka nentunula sayidi endala nabeerawo n'ayogera yekka paka saawa 7 gwa kiro n'ayogera bwe yakoowa n'afuluma n'agenda mba ndi awo ku Sande ku makya nga zze nga ggwe muli tolinaamu ekirowoozo ekigamba nti kaŋŋende bagenda kunzitira wano nali njagala vaayo koolwo lwennyini unfortunately nesanga mu ddwaliro I blacked out kati ku Sande maama wo akuzaala yali akimanyiiko embeera yali egenze mu maaso namukubira namukubira ntya kubanga yakuwoninga naga atogende yaŋŋamba ezza nasobola kujjayo wabula akankubire omusumba w'ekyaki n'abalala mikwano gye bajja kujja bakukimeyo konze kaale ne mukyala musumba ne mukubira naŋŋamba Sandra gumamu tugenda kukima bagenda okunkubira essimu teriiko muliro ndi mu ddwaliro ku Sande olwavaayo essimu nendikyajinga ne mbagamba enkya mu mukima mba ndi awo ku makya ku Sande manyi sheddu za kyaki ziba nnyingi basooka ssaba ne baŋŋamba tugenda sooka ssaba okukima konze tewali buzibu mba ndi awo ku makya ndi mu ntebe ndaba taatazze ŋŋamba nnyabo wafuuse kasiru nkubuuza byenkubuuza tonziramu simanya kati olina muzibe kuba wenjogera naawe otunabutunuzeere taatanga yali akisussa nensirika obwongo bwali bwampeereza nti ayinza okujja atwale ki amagulu ago nengajjayo nengakweka nagakweka kyazigira kiraawo ng'amaze okugenda 7 ogw'ekiro ogateekako oba otambula bulungi ng'omuntu wa bulijjo era oli atasobola kitegeera aba tagalabe nenkola ki n'ayingira mu nju n'akwata emiggo bwe yali yakayingira nenfukamira nemubuuza teyanziramu ku Sande nemubuuza ogwokubiri n'atanziramu lwaki tewakwata amagulu mu kifo ky'ogakweka n'owenyuuka nako naye sinaatereera nga mpulira kamunguluze ate nga nkyali ku ddagala nga bali bansuubiza okujja okunkima nga akambalinde nemubuuza ogwokusatu n'agaana okunziramu kyenva nsirika nange najjayo akagaali gye kaali najjayo emiggo n'abifulumya n'ayingira amagamage nga toweziri tazirabawo namubuuza aganye okunziramu naŋŋamba engatto zange ziriwa yaziyita ngatto ze nange nensirika saamuddamu naŋŋamba engatto ziriwa njagala twawukane mu bulungi bino byonna byentwala gaali maanyi gange genda onoonye bakitaala bakuzaala sinza akuzaala taatange engatto akagaali omugga agenda kukozesa buli omu kyeyeebuuza nensirika n'atinkuula enju dakika nga 3 n'alyoka azifuna n'aziteeka mu nsawo n'asibawo n'abitwala nsigalamu omwo mu nju nziramu nenkubira maama naŋŋamba bannaaye linda kuba ne bave mu kyaki bajje bakukime togenda fiireeyo kati mba ndi awo mbawulira bali miryango ku woteeri ne jjajja n'abakyala abalala abagamba ngenda mujjako engatto kumbe yazze dda n'abitwala
ko bali omwana mulekere ebintu by'obitwalira ki kale bw'oba omukoye wano wajjajjawe mugamba dde wa maama wo ko yenze ngenda bitwala ko jjajja naye kati kale bugaali bitwale n'emigo gitwale naye nga tozizimulekere ko yengenda bitwala emigo n'obugaali ng'agenda bikozesa ki nange kyesaategeera mukama nanyamba ne bajja ne bankima sikubuulidde we twabeeranga awo ewaka waalingayo genda mu kooti kubali abankoona ng'era tugendayo naye ebya kooti nze singa sinze gwe babinyonyole nnyo oluusi oyinza awulirawo jjajja nga akikoonyeko nakyo nga mbadde sikimanyi naye nga ogenda mu kooti n'olaba bigenda mu maaso naye nga omanyi waliwo ebiba eby'omunda sibitegeera naye ng'ayo ng'omuzadde yabitandikako yali ng'alina okuŋŋamba tugenda kukola bwe tuti oba nayogeddeko ne bano we bati naye nga tebalina kye baŋŋamba tumu mba ndi awo na mu nju ngenda owulira jjajja amugamba we tufuna ssente za kooti oyo Sandra tetumwa yadde 10 Sandra alina ssente ze Sandra alina ssente ze tetumwa yadde 10 ekintu kyannuma nenzijukiramu luli nga bankako okujjezana neŋŋamba ke kana akali akakodyo sayina boogerero n'atandikirawo nti baagala kukola bwe bati ensirika era lumu mba ndi awo ne mbawulira ogwokubiri ebya kooti we biggwa adde ewa maama we wantu tumwetaagawo adde ewa maama we ate tetugendamu yadde 10 if it is a must simanyi sente za kooti bazifuniddeko simanyi kuba neza kooti balinga abeegaana tetulinayo wiringi toba tunakolaki gujja kuba mukisa nti bakkiriza obujulizi we buli abajulira we bali naye munanga abankoona balabika baneneko baŋŋamba omu muganda wa MP mulamba babeera beegaana buli kaseera mu kooti so gujja kuba mukisa kolaki kooti okuyitamu kooti bweggwa adde ewa maama tetulinamu 10 yadde neki if it is a must nti balina zituwa nga waali alaba Sandra ne taata be balina gabanira wakati bwe ziba miliyoni 3 afuneko 15 paka kwezo miliyoni zonna bisatu yes omusango nga gwali musava bwe ziba miliyoni 3 afuna 15 ne taata we 15 era mikisa if it is a must naye wekiranga byakuteeka ku banka tetugamu adi ne10 Sandra alina ssente ze ozina ziri ludamu kyannuma nempulira ekintu nga kyenzita omukyala w'Eddubayi olwaliwa maama wo ate alina kye napaka na leero by the way siddangamu muwuliza kati nga ebyafulumirako kweri midia endala abantu babitegeera bayomba cause waliwo amawulire agajja agataliko nfuufu ne baŋŋamba tutwalibwe bakukubira kuba bantwala ku poliisi nga gana amaaso teganatereera gakyali malwadde bulungi buli omu eyandabangako n'abasirikale bonna bakaaba bagamba ono taatawo yakuzaalira ddala byonyumya biboozi oba bya ddala ono asaana twalibwa mawulire so baali baagala ofe kooti egende mu maaso ssente bazinyinga olimuta bwekiri kyendowooza kubanga singa tekyali bwe kityo teyandi nkubye kuntuusaawo wootugira omuntu n'amugamba ffa kyenabadde njagala lwaki mwamututte mu ddwaliro ebigambo ebyo ebyokuba nti tebampaladde ssente nabiwuliranga naye nga kinnuma ku mutima
era nakubirangako mama gwe nakigambanga naye nga sirina boogerero kuntwala mu kooti nina kwogera biriyo nina kwogera kyagenda mu maaso nekiggweeraawo so ab'amawulire baŋŋamba amawulire gatwale wa jjajjaawo kubanga we baakukubidde twagala otutwale ku nju eyo we bakukubidde awo we twagala olwatuukayo baagamba jjajja yaddamu kimu babaddemu Justina ntegeeragana ntenno nga taata n'omwana konze jjajja ntegeera butakwatagana ki bwatannyonnyola ze yankuba paka nakati wondabe ano sikyalaba jjajja ebintu byammwe mubimanyaabo olina okuba ng'olina kyomanyi kuba muteesa babiri tayinza kuntuga jjajja ng'oli awo mu nju otunudde naŋŋamba saakutaasa oluvannyuma lwe yajja n'amuggyako ekiti kye yali akutte nemugala jjajja kyonna kye mwagala mmanyi oyogera ne taata bye mutayogera nange mawulire ne gaggweeraawo abantu nga batandika okuwa opinioni zaabwe bonna tewali yali ali ku sayidi ya taata nga wamanyi emikwano gye tegibulamu agataliko nfufu gajja mpaka ku kyalo yes gajja era abantu bakuŋŋaana we waka wonna gajja naye nga buli omu ayogera bibye bayogera waggulu nnyo ng'omuntu era ne bamugala mukadde singa omwana ono singa omukozi wo teyamusanga mu nju singa yafiira mu nju omanyi nti gwe gwe badde basookerako kukwata ebyo byonyumya nti wakuza bukuza tolinawo omuyita biba tebigasa omuntu aba afiiridde wuwo singa yafa wanditandikiddewa wanditugambye era amawulire tugambuse ewa kitaawe gye bamukubidde wano nawe mu nju walimu oyinza aba temulina kyemuŋŋamba ŋŋenda mu kusaba kwange n'avaawo n'agenda that was all kati nga bajja banvuma ku WhatsApp n'olemutwala amawulire mu baakukoona n'ogatwala ewa jjajjaawo taata waakubeereddewo mu buli kimu nnyoko yaliwanga okufuna ago amagulu nze nabisoma obusomi ku WhatsApp nembirekawo nali manyi muntu aze kuyamba sinze ku kyaki omusumba we yabiwerekera byonna kyamuyisa bubi naye ng'omukyala era n'akwatagana n'abamu abasaba ku kyaki ne tugenda ku poliisi okutuuka ku poliisi nabo kyabayisa bubi tebaasanyuka omuntu eyali asabira mu kyaki ng'alina connection kugakwabala gataliiko nfuufu n'agamba bano abantu basaana kutwala mu mawulire. That is when we went to Emboozi. Ne bajja ne bagakwata then ne gafuluma. That was it. So awo tetubongo we bwazidira nti okutulemerako jangu eno tewali na kuyamba ng'oli biki wafulumayo otya ewatata okudewa mama omu kubaali basabira mu church mwami yali alina emmotoka mukyala musumba gwe yasindika najja nankimaawe waka era mu kutuuka jjajja yamugamba semunaye tata omwana toogedde naye akoze eki agaanye alemedde amagulu tetumanya oba mikisa alina buzibu ki bwatyo bwe yagamba era omwami teyanyega yansitula busituzi kati era owedde awo nkubidde nga baŋŋambye omusango tugugyeyo ku poliisi kubanga oyo omusumba atusisinkanyizza twagenda tufune obuyambi ku paliamenti kati bo baabadde bavudde bagamba wakwatibwa bukwatibwa bamusibe kuba bamusibayo lumu mikwano gye negigulirira ne bamuta nagamba bamusibe ekyalero ekibadde ekizze bonna kyabakanze baadde tebakisuubira
ana mikwano gye bakyayamani bonna bamweyimirira badde tebakisuubira era baatidde nnyo ne bagenda boogere ne siteeti n'abagamba bwe muba temulina wano mwana nga temuteesezza naye tebigase ebyo munviire mu maaso eno ebbaluwa yavuddewa yavudde mu Parliament era kati musumba kwe kugamba tusisinkane. Wali walopa omusango wa taatawo ogw'okukuba? Yes. Musumba yajja ne yanteeka mu mmotoka ne tugenda ne tuguloopayo ku poliisi. So kati mugujjeeyo olunaku olwaleero? Tugujjeeyo kuba kindeetedde okugjayo omusango. Obirowoozezaamu? Kuva dda nkirowoozaako. Babadde bamanyi wanatusinga? Tetubadde ku poliisi, tusisinkanye ku kyaki. Era tubadde wano ne batugamba mujje wano tulina kye tumaliriza mangu. Kwe kunsitula. Taata wazze ku kyaki gy'osabira ate gye yali tayagala kusabira? Azze. Ki ekimuleeseeyo omusumba yamwise? Ebintu bibadde byakwatizi bigenda mulyawo kuba ekyo kyabadde kimukutte naye ne bagamba ye yaloopa omusango guli omunene tetujja kudda kano kasango nga guli omunene gukyagaanye kati biri bya bino ebyokunkuba byabadde bigenda mufukira ekibi ennyo. Musumba n'agamba mumusonyiwe. Sigamba nti gwe omusonyiwe naye weerowoozeemu nga gwe. Ate yeesi nange kuba yankuba n'angamba newoogenda kuwa n'ogenda poliisi yawa tebasobola kunsiba so yadde n'olunaku. That is what I wanted to show. Era we nakigamba Musumba n'angamba kati twagala tumulage nti teri ali waggulu w'amateeka. Era ne tugendayo ku poliisi leero gye tubadde tusookedde ku kyaki nkalani ebadde y'amaanyi nnyo paka omusango we gumusinze ne bamugamba neetondere n'agaana nga mikwano gye gye giri omwetonderako ne kyamaani amwetondera ne mbagamba bw'aba agaanye okwetonda tugende mu maaso kuba still tubadde abantu 12 ku 13. Abadde talina kwetondera, abadde alina okujja n'akagaali n'omuggo n'amagulu. Abadde alina okwetonda ko nali sina kye mukoze kuba still era mubuuzizza mu lujjudde lwabo bonna. Kiki ekyamutuukako? Ekyo kyennyini kye mbadde nkunyonnyola. Ng'omuzadde ayinza obuteetonda kisonyiwa nakuba naye nagamba oba nali nnyweddemu munnange naye bibaawo n'akuleetera amagulu. Kuba bonna bonna mbu yali agamba ewaka nkomawo 9 gwa kiro ne bw'oba mugumiikiri mbu buli kanaku sibeerawo. Newoba mugumiikiriza nnyo ng'oli muzadde tosobola bigumiikiriza myezi 2. Bunkomawo 9 gwa kiro simanyi nali ngenze sisinkana bankoona ne bamugamba ono omwana osisinkana abaamukoona mukulu yeesalirawo kati okusisinkana abaamukoona tekimukubya pozi gamba wamugamba tova wano n'avaawo nga talina kyayogera. Ne mbaga nze kamwebuulize taata nakukola ki nali nkukoze eki byogamba bye nakuvuma byonna ebiyikiŋŋanira ku masimu bye mbadde nfuna nakuvuma ki n'ogamba ne jjajja namuvuma ne jjajja abaddewo nga jjajja nakuvuma ki bonna basirise busirisi. Essimu gye nali nnina by then nga bankakugendezana nali nagikyusa naye ekirungi fasita yennyini yaliwo era yabawuliranga ebimu bye baayogeranga ebyo byonna ebyokunkaka byonna fasita naye namugamba bugambi n'abatuuza bimu ne maama naye yaliwo ne mbagamba oggumira kyekisinga ki obulungi tulaba ekivezana era byonna bebaladde ng'abajulizi bange kuba Musumba kennyini yaliwo ekyo era olumaliriza ne bamugamba omwana bw'oba teweetonze mugende mu maaso omwana wagambye bw'aba tawulidde eddoboozi lyo mweyongereyo kubanga
kubulako kimu just kuyingira. Taata amaze ne yeetonda. Amaze ne yeetonda kuba ndabye bazze mu kagurupu ne banne bonna babadde babataano bazze nabo. Baba mugambye tugenda kuvaamu kintu kyatabuse oba ki. Amayiriza avudde buvi ne yeetonda. Naakugamba ki? Ngambye mwana oli mwana wange wa buwala. Ate yagamba siggwe mwana. Yangamba nze buli kimu nkyogedde. Ko yangamba ne weeriba mpeke ya Canada. Nga gye neetaaga okudda mu bulamu bw'ensi tali gimpa nga waba yagirina. N'agamba maama wange nga musambye. Byonna bye tubaddemu leero. Wafaayo nnyo okwenga nakimubuuzanga waliwo abazadde gye batayogera nga ŋŋamba okyali mwana muto. Okyali mwana muto sinja kugamba ng'owezezza emyaka 2. kati wakiweza nagiwezezza. Era kitegedde kuba byonna babyogedde. Mbu nze nange sibimanyi kyempulidde mbu she was raped. Kyempulidde she was just raped. Yali mukozi like mu maka agali gabeeramu taata. She was just raped. Kyempulidde yali mukozi as in housemaid mu maka ga taata. Taata gye yali abeera weewaabwe oba ne taata we yali akolawo bukozi. Taata yali abeera wa musika wa mami we kyeyakalira baba waabwe. Naye n'enkwatagana tewali. Kubeera oyo omukyala abantwalayo kulumu. Yambogolera. Naga mufulume ekisiraani kyammwe mu maka gange. Yambogolera. Dwali lumu namusisinkana naye siribeerabira. So kyempulidde mbu she was just raped. Kuva yanzijjayo mubuuza maama lwaki kiki ekigenda amaaso wakati wamu. Leero wembi wabyogedde wembiwulidde. Taata we yamukwata bukwasi. Obulamu bw'omukyala buleeterayo ko omukyala n'atunuulirako ko ebikwatagana ku bulamu bwe oba omwami n'atunuuliza ku bulamu bwe n'omukyala we. Neyanzanye mwenna abatulaba okutukuza nti tuli ku HK Media n'omulodoboozi nze Kabira Kigozi okutuusaako ebyo byeyagala olaba. Emboozi ya Sandra mpanvu nnyo naye ate tetusobola kubeera nga tugimalayo oba oliawo kozi bingi nnyo ate byetugenda okubeera nga tufolowinga naddala ku nsonga zoba ne ku musango oba ne ku mbeera eriwo wakati we ne taata we. Naye nga tetunnaba kuva wano Sandra wanje okujja okukyalirako njagala kukola amakulu gy'oli. Saagala nzije buzi wano nzije nkufuneko interview olwokuba nti nina program gye bayita obulamu bw'omukyala otunyumize story bayitambula enende. Abantu abali mu mbeera nga gy'olimu ebiseera ebisinga oba balina obwetaavu teruka kyazaako okusho yange ne beekubira omulanga. Wali agadde abantu babeereko n'engeri gye bakuyambamu mu mbeera eno gy'olimu. Ntaagira ddala obuyambi kubanga abankoona paka na leero emisango giri mu kooti naye tebeegaana tebakkiriza nti bankoona naye ng'ate obujulizi bonna weebuli. Kirala n'embeera mama wange gy'ali mu si ennungi. She's a single mother of 6 children. Of 6 children? Different fathers? Abalala bazaalamu daddi mulala. Nze ewa daddi wange naliyo omunzeka. So there's 5 from another man? Yes. Where is that man? Sorry to ask you. Naye He doesn't take responsibility. He married another wife. He married another wife n'aba neglecting her. Bamusaba sente za school fees
kwa baana abataano aweerezayo emitwalo egi so era abo balabira wano tebali kusoma maama waafunyeyo nga bagenda atafunye nga basigala so nze nali mbatwalira ddala nga baganda bange kubeera baganda bange nga bwe mba nfunyeeyo kuba nali namuggyako n'akaana kamu nga nze abeera nako nali mbeera naye kuba okubeera mu nju oba omu tekiba kirungi kibeera nga weebowa ne musabako akaana kamu nga nze abeera nako nga nkalabirira mu kimu era we nafuna akabenje nali nakamukomyawo nga wiiki emu naye yoyo daddi waabwe akati tuyinza kale oba oliawo obutatandikira kukuyamba famire netusooka nekitunuulira ng'omwana omuwala nti okyali mwana muto oli mu myaka egy'ekiwala yolekedde okufumbirwa obudde bujja kutuuka nga naye weetaagayo omwagalwa weyabayi nti olina okubeera mu maka go weekolera emirimu ng'oyimirira ku magulu taatawo ayinawo ko kye yakozeewo wano mu kusonyiwagana n'agamba nti Sandra kamuddiza amagulu bamugambye abireeta akkiriza n'abireeta naye nze ne maama tubadde tubitya kozi we yabijjaawo nalaba abyambusa wa step mother wange nalaba gy'abyambusa era tubadde tubigaanidde ddala ne bagamba ekitegeeza temunnamusonyiwa muba mubigaanye tugamba bisigale ku kyaki musumba n'agamba nyina bisabira ssaawa zino mugende n'abisabira naye era biri wano byebiraawo mu nju naye gwe wenna ayina ky'osobola okubeera ng'oyambako eri omwana omuwala Sandra oba mami we oba famire oyinza okubasomera ku namba y'essimu eya Airtel eri 0704 00 1509 eya MTN eri 07777 34 344 07 emirundi ena 34 344 eri mannya gange njagala nfuna obwenkanya kyensinga ddala osaba Mukama kuba obulamu bwendimu si bwe bulungi obulamu nkyabulina naye si bwe bulungi endati kati newemba nsazeewo oba kufumbirwa sikyali mu bulamu bwa mukazi mutuufu abasajja beekyusa enkya n'eggulu tubalabyeko through our friends bamaama baawe bafunye oba bafunye ate nga beekyusiza abalamu abali ku magulu yes kati nze kyansaba Mukama mbeeko n'ewange wentudde ti wano wange nga nze Sandra eno enju yange oba nfunye muntu nti oba okusetolinga naye manya wanyiriza nina wentandikira wekigaanira mba nina wentandikira mbeeko ne bizinesi yange nga nsobola okutuulamu n'enkola Mukama bw'aba ayambye okweyongerayo ssomo okugongerako nakyo mba nkyetaaga singa mbadde ndi mugagga nenkugulirayo kapoloti nenkusimbirayo nenyumba kanaamu naye inshallah Mukama ajja kuyamba ajja kutukako Katonda yaleeta embeera bweti ate abamanyi engeri y'okugijjawo n'okugitambuza so worry not God is with you from now until forever kubanga singa waliwo akufa singa wafiira wano taatawo weyagambira nti kalifudde ne kaggwawo ate era singa waliwo akufa walifiiridde wano motoka teyalikonyeeko magulu yali kulinnye oba mutwe ng'ogwo kitegeera so nyongera okugumya nti obulamu tebukoma wano wetudde ensi nene tomanyi nkya muntu kyagenda kuyamba tomanyi muntu kyagenda kujambula mbuso nsaba ogume manyi nti psychological torture you get tortured
nojjukira like trauma tennaba kuva mu mutwe eya accident naye ebyo byonna bibawo bulamu abantu bafuna ebizibu abalala ne bakukako emikono n'amagulu gonna nasigala awo ate nga n'amagulu gakutuse nnyo paka eno waggulu okitegeera naye wakati mu kusala omukyala mulokole wekwasemu katonda oyongera okukkiriza nti katonda ajja kugamba mu mbeera yonna bannange emboozi ebadde mpanvu emboozi ya Sandra noza yemu ku mboozi ezisinga obuwanvu mu mboozi zonna zonna akahostinga naye nga tweyanza nnyo nyongera okubajjukiza nti bannange tugenda kubeera tubasibye olunaku olwaleero amagalogerezenze Habiba Kigozi tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels kampani yakakasibwa okukenanya ensala z'abantu okuva mu kitundu ky'eggwanga gwali e Dubai obasangawo ku Banias Metro Station ekizimbe Daiwa Tower M202 bw'oba oli mu Abu Dhabi ogenda tusanga ku Electra Street okuliraana ADCP headquarters bw'oba oli Kigali Rwanda tuli awo ku MP's Plaza bw'oba oli Uganda ogenda tusangawo ku Uganda House okuliraana Dahabshil Exchange abaganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi ate nga bano bo bakugamba nti intex zatandise balina 30% discount twala omwana yegwe wa barista oba oli mu Abu Dhabi ogenda basanga ku Airport Road Rahda Mall oba oli mu Dubai ogenda basanga ku Banias Metro Station kubita ku Tiger esimu oba oli Uganda jangu ku Kenjoy Supermarket okujiriraana Najjanankungu oba ngo bafuna bulambalamba aba Herbal Choices Pharmacy bano bakafulu mu kuvumula endwadde zi pressure diabetes abakyala abagala okugejja size n'okutolako size abaami abagala okugejja size n'okutolako size bingi nnyo bye bakola kate nga eddagala lyabwe lya butonde naye nga lijjira mu fomu ya capsules beera nga bakubirako ku simu bw'oba oli mu South Africa Cape Town ate bw'oba oli wano Uganda ogenda basangawo embuya mwami omusaalo ng'olukwata musawo akugamba nti ag'omulandu wadde nganda era nti omala kulabako n'olyokosasula tweyanza nnyo bakwano mwera